abantu bano nga bakwatiddwa n'ogamba nti tebuliiwo kyekiraga nti tebuliiwo ku mizira abantu gye bawanika gye baba bagenzi. Anti kati mukulu mulangira njagala nsaba nkunyumire bulungi ekintu kino okitegeere nti obuganzi mu politics babulagira ku baloti. Obuganzi bwegamba nti abantu kinana balekanye bakoze kino ebyo tetukyala nga buganzi. Obuganzi tubirabira wali mukaki mu kabokisi wali bye basoma Electoral Commission results zereeta zeziraga obuganzi. Ndi mukulaga nti bwe nkuze mabega mu kalulu akawedde November w'omwaka ogwali guddako nga tulonda ogwa 2020 walaba akavuyo akabawo mu Kampala. Eyo yali firimu yakuzaawo obuganzi oba yakunoonya yakulaga abantu nti bamaanyi. Kati bye bino byolaba bye era nze badde nsaba nti UPDF eveeyo ku nsonga zino oba kuba ndaba be bawadde report ku kukwatibwa kw'abantu kuno okubaddewo. Ekintu ekyo bakyangu ekive mu ddiiro. Baba bagamba nti no red berets ngeteeka bwe ligamba wabeewo enkola enambulukufu ekyo kiveewo. No tekubeeko kumalako bannansi eddembe lyabwe ate eddembe ki mulangira lwaki gwe toyambala red beret? Nze nina engoye ezinyumira ez'amagye lwaki sizambala? Kitegeeza siri wa magye. Si kumalako ddembe naye waliwo kyoteetaaga kukola. Nga bw'olaba nti ku mirembe egyedde egyaliwo omuntu weyayogeranga Oluswayiri balowoozanga nti mubbi oba balowooza nti musirikale. Naye kati essaawa zino abantu mu Luswayiri bakola ki? Baloogera. Kyentegeeza mu ekyo nti ekintu kiba ne piriyodi yakyo. Bwe bw'onooyambala n'okuba saluti wali nga bwe waziraba Palacha bye walabanga abaana bye baali bakola wali ku Nuupu. Eyo vidiyo n'etambula ensi yonna. Ne tulabira ddala parade, ne tulabira ddala formation ng'eringa y'amagye. Omuntu atamanyi by'amagye kati nga tuba civilian oyinza n'okutya okuyita ku Nuupu okuddamu okuyitawo. Kuba olaba waliwo ejje ericreatingiddwawo ate eritali regulated by the government. Teri mu mateeka. Kati nze mu nkulaba okwange nze ndaba kino ekintu kyalwawo okusaanyizibwawo kyalibadde kyavaawo dda. Okuva olunaku parade eyo we yajjira twali tuze twogera ku red berets ezo nga tuzoogerako n'ennyambala. Naye okuva lwe bakuba parade eyo ku makya ab'ebyokwerinda baali badde ekyo bakijjawo dda nga tulinda kirala tudda ku kirala. Bwana Frank, okubeera nga mukwata omu ku omu lwaki temufulumya list y'abantu bameka be mwetaaga okukwatibwa ne mubafuna omulundi gumu oba ne bajja ku kitebe ne bakola statements bwe mubasigaza ne mubasigaza? Anti kati mukulu mulangira kiringa kati ekibuuzo okitadde ku muntu omukyamu tinze Franka mubakwata siriimu ne be bakwata mbalaba bulabi mu mawulire simanya nti banaamukwata ntya okitegeera. Nze mukwogera okwange njogerera NRM ate n'abo bakwata it is the government for NRM. Naye kati nga security bo balina ensoma yaabwe gye basomamu ebintu. Balina ati waabwe agamba nti kati bwe tubala nga tuli mu studio wano ng'oyagala mulangira ne Franka tekitegeeza nti ate ojja oyo oleba n'abali wano. Bayinza okuba nga tactic yaabwe ebalaga nti abakwatiddwa abo ebamu kubakulembera ekintu ekyo. Okitegeera kati bo balina enkola eyaabwe etali yaffe. Kati gwe mulangira kitegeeza gwe bova wano n'obayo oba okozesa kisiviliani totegedde kyolina kukola. Naye bo bamanyi ekituufu kye balina okukola ki. Era kyovola buli kibaawo bavaayo ne bawa ripooti nti tuli ku nsonga bweti katukole bwe tuti. So mukulu mulangira nze ngamba ekyo tekirina buganzi tebabadde na buganzi wabula kati kiyinza okubongera mileage. Ate nze kyesaali agadde era ne badde njagala ebintu ebyo byangu okuvaawo batuviire tubawangule bulungi. Wali kyagadde wandibadde lwe badvisinga nti okwongera abantu bano temuddamu kubakwata kuba mubongera obuganzi. Gwe omuntu gw'omanyi nti ekikolebwa kimwongera obuganzi ate okola kyaki? Anti kati kyenkunyonyodde nti obuganzi bwe mufuna kyovola bayisawo ne tulekuba discussingako we wouldn't be here. You would have advised before nti bano bemugenda okukwata mugenda bawa platform don't arrest them. Anti kati jjukira waliwo omusango guli ogulina okuvunaanibwa. Omusango gino emisango gy'okwambala yunifomu z'amagye etteeka lye bamenye bamadenga amagye bamadenga ne PDF. Tukomewo mu studio. Honorable, bino ani avunaanyizibwa ku bikola bwe biti ebigenda mu maaso? Okusooka nze kankyogere mu ngeri eyange tukkirizibwanyiza nti buli muntu alina endowooza ye ate tikiri sikyabuwaze okuddamu gwe byoyagala oba okwogera byoli byayagala nedda kiri nze kimbadde njagala okugamba abantu ku bintu bino byonna tugoberera amateeka okakasa nti amateeka ogegoberedde gwe banakukwata
ekyomukisa omulungi mwogedde ne ku kya kkooti era balengera kubabuuza nawulidde nga omukulu omulangira ogamba nti babatutte mu kkooti kuba nze mbadde mu kyalo gye nvudde bintu ebyo bulungi era sagala kulimba nti naye nze ku lwange ng'ekifaananyi ekyawamu nga Bannayuganda atali bwa wansi nnyo mbaga nti mugoberere amateeka bw'oba nga kyokola kiri mu mateeka akukwata ajja kukutwala mu kkooti kkooti yeeramula amateeka so olutalo liruddamu owulira nti nze okwambala byenyambadde ndi mu mateeka okukola paleedi y'amagye oba efaanana nga y'amagye ndi mu mateeka kakati mugende mu kkooti ekyomukisa omulungi mpuliddeko nga mwogera wano nti bagenda ndoza kulaije yayogedde omwogezi General Kulaije yayogedde Major General Kulaije yayogedde nti ejja kubatwala mu kkooti kyemwogedde wano mbadde sinakiwulira naye bw'aba nga yayogedde bw'atyo kabagende mu kkooti osanga abambala be batuufu nze muntu ayogera ebitakaddibwa kyenjogera kiba kyekyo ebitakaddiwa ekintu oba otegedde mu nsi muno ng'okola ekintu kikolere mu mateeka naddala kati mu kiseera nga bwemugane tuli mu kiseera byabufuzi byaki ulidde era njagala okugamba n'abantu nti olwaleero mu Uganda yonna teri bantu bakwatiddwa balala mwagala kutugamba wano nti abanoopu bokka be bakwatiddwa basatu mu Uganda yonna era bugenda makomera osangamu bantu basatu abo abakwatiddwa mu Uganda era tewayakkiriza nti abo bonna abakwatiddwa balina omusango okutuuka nga kkooti esazeewo nti ono alina alina omusango waliwo abasirikale bafe mukulu Major General Kulaije bwe yayogerako juzi nti bakwatiddwa byekuusibwako n'ebya bbomu kakati abo si bantu si baana b'abantu era waliyo abalumwa nti osanga abaana baffe babawayiriza kitegedde era tulinda bulinzi bagende mu kkooti tuwulire kkooti kyena ebakola ki kyena ebagamba so ku lwange bwe wabaawo omukisa nti akwatibwa tewaliiwo walala we bamutwala ng'ajja kuyita mu makubo ag'amateeka aga kkooti kituufu abantu bangi abakwatibwa oluusiga n'omusango tebagulina waliwo abakwatibwa nga ddala omusango bagulina naye ani asalawo kkooti yesalawo so nze ku lwange tugubirire ffenna amateeka wawulira nga ddala byokola byebyo ddala bw'oyambala ebyekisirikale bye bituufu bw'owulira nti bw'okola paleedi wano otandika okuyimira wali mu luguudo wano Katwe n'otandika okukola paleedi n'oduumira n'oba nga byokola bye bituufu biri mu mateeka era ndowooza gw'omanyi bw'ona osobola okukinnyonnyola oba oli awo ffe abalinze naye ate abantu abakulu abalinze abakirimu kubatwala banga bwe bakola parade pulezidenti ne mukyala we bajja ne balambula ngero omukulembeze gwanga Uganda bwakola naye bo tebannabakwata ku lwaki banyigiriza bano abaana nga abakulu ababidinga ekintu we bali ebintu byonna biba byabujulizi ekyo saagala kigenda nkubulidde ekyange naye ebintu byonna byabajulizi oli waba yajja n'ayitawo bamuyita jangu olabe nga tuli wano n'ayitawo obujulizi bwo oyinza okuba tolinawo omusangira kakati tugenda ku mikolo owulidde tugenda ku mikolo ne bakuyita ne bakuwa kaadi nga mwanyina wa muganda wange Kannamwanyi afumbirwa ntuuka eyo tugenda okumaliriza enkeera nga baga nti omwana yabadde afumbirwa
yali tunabuze myaka 18 uyagala kukwata nze Oyaze ku mukolo. ebintu byagala okumuliriza okwamagaba zibakubawode kaadi nandimaze kubabuuza nti mumpa kaadi ebintu byonna mugenda mu kereziya mugenda mu kanisa omwana yeddira wulidde tufuna bufunyi kaadi musajja nogenda ku mukolo so osanga naabo bakya omuntu omutunuliza omuntu nogati yayitawo ku mukolo omukwata naki so ebintu ebyo nabyo byakunoonyereza ndowooza ebbere bino nange erina mu maaso honorable gwaludde ebyobufuzi obadde minister of defence obadde minister of agriculture obadde member parliament ebisanja ebiwererako si bingi bibiri magezi kyagali genze eri abavubuka mu byobufuzi no byetuli mu kutambuliramu okay amagezi agange ngawa bulijjo sina bavubuka bibiina byabufuzi byonna ngawa buli lunaku ne bannabyabufuzi nga bawa buli lunaku nembagamba bannaye lwaki temulemedde ku mulamwa gwa kufulumya ntegeka eziyamba bannayuganda oba abantu bogenda okukiikirira mufulumyenga entegeka luli twawandiikanga n'okuwandiika tuwandiika naye tugenze mu bibiina byabufuzi tugoberera manifesito yaki y'ekibiina lwaki tugenda n'oyogerera manifesito bye mugenda okukola era bye mulaba nti bino tebikoleddwa fe tugenda bikola bwe tutalemere ku ekyo ne tusigala nga ebyobufuzi byakuvumagana ebyobufuzi byakusongaganamu ennwembi ebyobufuzi byakusiiga nziro eri omuntu jjukira muli bannayuganda mwenna mulinga abali mu kita ekimu ng'ensenene ziri mu kita ekimu mwenna muli mu mbeera eyo y'emu ekyandibadde ekituufu ye muntu wagenda mu byobufuzi nze njagala okutegeeza era kannamwangi njagala musaba muganda muto wange ayambe abantu abo bonna bewalekedde mugambe please insist waliwo ebintu bingi ebitakoleddwa mu kitundu kiwalese noga nti nzekanya kimulekere era muli ogamba nti oba oli awo anaakola kyembadde nsuubira okukola munanga ajja kukikola ajja kukikola naye bwana va ku mulamwa naaba nga tayogeddeeyo kintu kyonna kigenda kuyamba abantu nga yagenze kuyombagana n'abantu era tujja kuvaamu nga tetulina kyetufunye byenjogera mbirinako akatonotono kembimanyiiko kusinza ku bye nasoma kituufu naye nafuna n'omukisa neŋŋenda nga ntuuka mu gavumenti yantwalako e Germany twagenda basatu twagenda ne kati bamwita Professor Gilbert Bukenya mu kiseera ekyo yali minisita noza mu president's office yaliko yetenabeera vice president twagegako ne minisita kati owa agriculture bamwita Tumwebaze banaliwo Tumwebaze bwatusindika e Germany okulaba ebibiina nga bwebikola naye twagendera ku nteekateeka ya kibiina kimu kibayita Christian Democratic Union nakyo kibiina wadde owulira mu Christian naye kibiina kyabufuzi naye bwe tutuuka eyo twamala nakyo wiiki namba kitusomesa nga bebakola okulaki batutambuza mu makolero batutambuza mu masomero ne kitukwasa ebibiina ebirala netugende mu kirala naye twesanga era twababuuza bwe twabaliza twalina okutuula nabo okulaba biki byetugjeemu biki byetubabuuza naye twamaliza asanga ebibiina byonna byebyagala entegeka zaabyo zifaanaganira ddala tubagamba nga tusanze entegeka bonna boogera ku Germany kufuuka esinga okubeera eyetutumu ey'amakolero science innovation biki
tugenda kutandika kakati kale naye natwababuuza kiki lwaki bintu bifaanagana uga nti fena tukolera eggwanga lino so nembaga nti ebibiina twagenda okulaba mu Germany nga byonna entegeka zaabyo oba bye basomesa kale nga bonoga nti basomesa ki ku democracy basomesa ki ku byenfuna basomesa ki ku byaki nga byebimu era nga endowooza yaabwe ogiraba nga bona bagamba kutwala Germany mu maaso Germany yina okusinga ensi zonna naye tubagamba bange kakati mmwe ng'ebintu bitusomye bwekiba kakati oli awangula atya nti okusinga wano omuntu okuwangula asinze okutambula n'asinze abasajja aboogezi oba abakazi bo bakiyita charismatic kino kimuyita bibalo kibi charismatic omuntu abasinza okubeera ng'atunda n'ayagazisa akuba ekikopo nti yatwala naye era ne bagamba nti okutwaliramu yensonga lwaki tebatera nnyo okufuna buzibu nga bamaze okulonda kubanga buli atutte after all agenda kutwala Germany maaso bumanya nti ono yatusinze okukola yatusinze ensumika yatusinze okwanjuluza yatusinze okuzinga yatusinze okunyonyola Honorable entegeka bannayuganda n'abagenzi ebyobufuzi bannaye nze sivumanga muntu yenna kava mbeerawo nga ndi mu elective politics okuvuma nti kigambo gundi oli olabika bubi oba okoze otya tikyetaagisa nsigala ngamba nze nja kukola kino nosigala kyenyina okukola nja kubeera mu gavumenti nja kutuusaayo kino kati obyugira ate n'obinyonyolera si bya bulimba totwala kisaawe kya nnyonyi gindi Lwabenge naye ebyo Lwabenge ebigiruma so omuntu omulala agenda okujja atasobola kujjawo ekyo bagenda okumaliriza so ndowooza okuwaŋŋana ekitiibwa naki tusigale ku mulamwa gwa nteekateeka ya kukolera abantu buli kibiina kikitegeere buli wabyabufuzi akikole kitegeere ofune entunda yo gyokitundamu ofune gyozanyisa ofune bwotuuka mu ddiiro n'okyamula ne bagamba nti ono gwe tujja okutambula naye bwana Kannamwangi bino bwe tuli mu kulaba katooza lwaki bijjamu kana kaseera sebo ekisinga okunenyamiza n'okuneewunyisa ekimalamu era n'amaanyi tumanya nti tuliringa n'omuntu nga munanfusi bye tuli mu kulaba ebintu bino byali bibaddewokko nti wali mu kutandika nakugambiriza mu 1918 sinazaalibwa ne Mwami Museveni wamala okuwamba entebe yasuubiza bannayuganda ne minisita ebiseera ebyabaaliwo semaba yali amujoyiniza bayita namujoyininga n'abagamba nze kindeese okutereeza obukulembeze bw'ensi eno mbakulembera emyaka ena baddiza ensi yammwe nene bwe yali agenda mu nsiko abaaliwo ebiseera batugamba yesigwe babba akalulu tebamubbangako wabula yalumirirwa ggwanga kwoyo gwe baali babbyeko obuwanguzi bwe ng'era abannayuganda tebagenda kufuna ekyo balina kufuna n'awalirizibwa okuyingira ensiko alwanire bannayuganda olwaleero ekiriwo ate etatuwadde mukisa fe abalowooza twayisudde eddoboozi okulwanira bannayuganda oba yagala namwe muyingire ensiko nga yo yagiyingira tekigasa essaawa eno essaawa tekijja kugasa lwa nsonga ki nti ebyogerwako n'ebizze byonoonekwa weebiri bikwatibwako era birabibwako nagwe nawulira nga agamba nti ye muzeeyi yayingira mu nsiko byamala otutuukayo ate ne bagisaawa yali jooka ensiko gyeri kuba tesobola kuggwawo Uganda eri nsi ya green naye essaawa eno si kyekikulu oba si ye yandibadde ensonga enkulu aba yandibadde ensonga enkulu yeggwe yajja mu 86 n'osuubiza bannayuganda emyaka ena nti okutuuka mu 9 weyatandikidde okujjukira nagabye nasuubiza bannayuganda mbikoze ensi yabwe njibaddiza abasalewo nga bwe baagala bwe tubeera mu multi-party system wemutongoza Buganda for Museveni fe netongeza posita ya Kyagulanyi ate fe netubeera nga tuziza omusango
naye nga mwe mutongoza Buganda for Museveni mwe muli balungi nnyo era mugamba we are in multi-party system ffe tugamba nti tutongoza just portrait ya Kyagulanyi ng'omusango mulera gwa Naggomola. Ekisookera ddala bw'otuna obusongasonga obukwasa bannayuganda n'obubanyigirisa okubateeka ku kisenge ate yesiza ensonga ezatwala Mwami Museveni mu nsiko ezamutwala mu nsiko bw'ozikoonako ate ye watakyazitwala ng'ensonga. Omwali enguze yali ennyingi ennyo, omwali bannayuganda okuba nti bakyesalirawo mu nsi yaabwe, omwali ebyenjigiza ye byayogera nti byali bitandise okukkakkana nga bidikirayinize, omwali ebyobusuubuzi ye byayogerako nti eggwanga lyali terikyasobola kusuubula nga ye bwagamba, omwali ebyobulamu ebyali bigudde ennyo nga ye bwakola ki nga bwagamba, era bwatunulamu ng'eggwanga lyali liyolekedde okwebbika mu nnyanga ko ye yadde tebabyenze kalulu kanyingire ettale bino mbirwanirire. Weekend eno nagibadde Nakaseke ku ddwaliro Nakaseke wennyini we nabadde. Nayagala nnyo Nakaseke. Ninayo ennimiro zange nnimirayo. Nabadde Nakaseke ku ddwaliro Nakaseke wennyini we nakoze eki we nabadde. Nagwe nabadde ne mugamba naye nze Mwami Museveni simwagalangako. Nambuuza lwaki. Nimugamba ekituufu nze talina kye yankola nganze omutalina kye yakola ki? Naye ntunuulira obulyazaamaanya bwe. Bwazaali azaamanya banne gwe nga nalyoka nesikola ki nesikwagala kitya namututa mu ddwaliro Nakaseke nemugamba njagala nkulambuzeko bulambuza mu ddwaliro nkuwadde obudde tulirambule wabweru ne munda otulina ku mayumba g'abasawo olaba omusawo wamala ofuluma mu nnyumba eyo asobola ofuluma nga musanyufu nnyo agenda ajjanjaba omulwadde munnayuganda adde bulungi engulu naye nga Nakaseke it is a national hospital balina omubaka balina omubaka naye emirimu egimu nno lwakuba oluusi n'abakulembeze tebateeka ku nninga omubaka era tavunaanyizibwa kuzimba ddwaliro adde okulipaintinga naye akkirizibwa okusaka akkirizibwa okulyogerako avunaanyizibwa ku ebyo ye gavumenti yalina okutuusa ati wuliriza ebigambo bino eddwaliro lyekiyita national hospital eddwaliro lya gavumenti erifulumya ne mu bajeti y'eggwanga ti sente za health ne Nakaseke oba ne Mulago n'ekintu zirina okuzifunako oba omubaka jali oba takola ki oba taliiyo otuba tubagenda ku innovating amalwaliro ga gavumenti tikyetegesa na mubaka kugenda kubanja kitegeeza budget egenda okukolako ebyo ekola ki weeri wegamba kuzimba amasomero tekyetegesa mubaka agenda amala okuwalampa emmeeza tekyetegesa kubuuza ani akiikirira awo wabula gwe yakoze budget oba fena tukimanyi kirungi minisita wali ajja tuwabula budget eba executive yegitera negipresentinga mu parliament netereezaamu oba obutatereezaamu oba negisanga executive yakoze eki bweba yagiyisiza oba bwe yagireese kitegeeza ki nti ebimu ku byatwala Mwami Museveni mu nsiko mu 1981 essaawa nebiyinza okuba birina waasi kuba kati ffe tulina omukisa oba yalina omukisa nti alina ababyogerako bunaku byeyandibadde awulira oba byeyandibadde afazaga olabanga ebyobulamu byogeddwako nnyo kati kambiteekese mu nkola webanga ebyenjigiriza byogeddwako nnyo kanteekese mu nkola naye kiriwo ekizibu ekyasinga okuba ekinene fenna kyetwagwira nti abandibadde bagamba ku Mwami Museveni ate nga bwadde ndigambibwako nnyiniryo bawaana muwaani abandibadde bamugamba newankubadde twagala osigale ng'okyakulembera bannaga naye bino bikoze eki biganye bo bawaana muwaani era tibalitulowooza nti akaseera kano tulimu ti minisita Mwami Ssempijja ndibadde asobola otulwaza namugamba muzeeyi byonna obikoze naye kimala ku bino byewasuubiza bannayuganda ate kati byongedde okufa ne byebadde okoze bikoze eki bifa ne tulaba nga agenze ku likodi nti kati bano bannaffe abamuyimbira Frank atudde wano olwaleero ffe tetufaayo ba national unity platform eri popular bateri popular nekasa tubeera nga tusobodde situla eddoboozi ku munnayuganda n'abeera ng'awulidde waliyo abantu abawulira nga naye tebaagala kutegeera waliyo abategedde nga tebawulira nga tafunye mukisa gubiwulira ebyo naye nga singa abafunye omukisa ogubitegeera ogubiwulira ajja kubitegeera kati mu Uganda tulina kategori ezo bbiri waliyo awulira nga tegenda bitegeera ne wabaayo yandibadde asobola okutegeera naye nga tafunye mukisa omanya bintu ebyo ogubikola ki okubitegeera kati ffe eddoboozi effe tusinga okusitula ennyo kwe kulisitula eri abo abaagala obitegeera babiwulire oba oliawo banaagatta eddoboozi lyabwe kulya ffe tubiteekese mu nkola mukulu mulangira
olunaku lumu wankubuuza nombuuza lwaki togenda kwesimbawo tofunyeka nekugamba nombuuza lwaki baithe kunafuna esimu eziwereku nekugamba nedda singa nabeera ngaolutalo lwange nconcentratinze ku kifo kiri oba olio nebinjogera nyinza okubyerabira n'okubivaako nti ngenda kuddira obwongo bwange nziire njijemu ekyabannayuganda okunyigirizibwa ntekemu ekyakannamwangi okunyigirizibwa nti kannamwangi fokasi yange egenda kubeera nnyo mu kutuula ku ntebe ya Ndejje division yensonga lwaki ekibiina kyasalo otherwise nasandikirawo wenali badetandikira okugenda mu maaso tiwaliyo bye tulina okwogera biwulirwe singa bye tubigamba babiwulira oba oliawo n'amanyi agatuteekebwako tegandi tuteekeddwako opposition ekigibeezaawo ng'ojjeko okuvuganya gavumenti eri mu buyinza n'okugiwabula gwe mulimu nno n'omukulu tugenda kutandikirawo si kugivuganya buvuganya wabula omulimu omukulu ddala gwa opposition kuwabula gavumenti ebeera mu buyinza katutandikirawo mukulu honorable akati ebintu biba bingi oluusi subject ezimu ngazi naye mpozi kyenyinza okwogera ku mwa Museveni yagenda mu nsiko ng'agambye bw'ati ate bwe yadda yagamba bw'ati toyinza mu byobufuzi by'ensi yonna mulimu kimuyita dynamics ezo political dynamics oba ebintu bikyuka era kyovalanga nga Trump bamubuuza nti ate luli wagamba buudi nabagamba my friend waliyo omulyali nekugamba abantu nebaseka kwegamba naye nga tikibaseka kumpi y'obuzajja buki butuufu kubanga wemugendera mu nsiko niwe mugigbalirako emyaka etano giggwerako ate wabeerawo ebirala bikoze eki biba bikyuse so ekyo kyagala okubanya ate nekyokubiri ensi Museveni nti yagibakwasa si yagibakwasa nemumuyita nemumuwa akalulu abantu bamuwa akalulu webali omuntu tayinza kufuga myaka egyo gyemwogera nga naliko ku radio emu nembuuza bannange abamu kubasinga okwogera wano mu ggwanga tubeera nabo nembabuuza nti omuntu ayinza otufuga myaka ananga musiru kibuuzo ekyo kyamaliriza nga tiwali n'omu akiganye tiwali yaganye nti taba musiru kubanga ku bantu abagezi abali mu nsi muno bwe bati kitegeeza nti n'abantu bakkiriza ne bagana ekiriwo ndowooza kyeyasinga okukola President Museveni kwe kuba nti byagenda okukola abiwandiika batuula oba tutuula ababeerayo ne tukaanya ku ki kyetugenda okuwa bannayuganda nga ekisanja kyebbanga eryo biki byetugenda okukola enguudo nezoogerwa n'amalwaliro nagoogerwa bugata amanene ne bagambayo center 2 bugata amanene ne bagamba primary schools era senga olwaliro oli omuntu abuuza nti twayingira mu 86 nga primary schools eza gavumenti ziri mmeka n'olwaliro ziri mmeka ziyinza okuba nga zikubisiza emirundi amakumi ameka biba biwandiike tibibeera nti bintu biba era wetwajjira naffe twayogera ekigambo revolution tugenda kuleeta enkyukakyuka naye ffe twateekako ekigambo eyannamaddala muleeta enkyukakyuka eyannamaddala watali ssomero bano baleeta nkyukakyuka naye eri yannamaddala watali ssomero wajja kubaawo ki ssomero bannayuganda enfuna yaabwe ejja kweyongera bweti ne bweti bibeerawo mu buwandiike kakati ekireeta obuzibu bwogamba enkyukakyuka abantu ne bamagamaga
nga tebategedde enkyukakyuka gyoyogerako. Ono agiwandiise basuubira okumwesiga okusinga gwagitadde mu bigambo. Kakati kituufu priority ya ensinga sente zikyali ntono mu byobulamu. Nzijukira nga ensuusuuba yaweebwa amalwaliro ga health center zetwayitanga health center 2, 3, 4 erudda awo agaliraanya baki abantu ab'ekyalo batasobola nakutuuka eri. Kati polisi abantu bebagisoma bagikkiriza. Kakati naye ngendo erudda bwokola kufuna kati ebyenfuna bitusobozesa okukola eddwaliro ly'abakyala nga bwoliwulira, okugaziya mulago n'ava ku mulago ekitundu kimu nebifuuka ebitundu bingi. Mulago Masaka, Mulago Kampala, Mulago Kawempe. Naye eri mu ntandikwa polisi ate twagiwandiika abantu ne bagikola ki bagikkiriza era omukulembeze waayo ne bamuwa akalulu. So njagala okugamba ekyokubiri, buli nkyukakyuka ng'eyo eya Namaddala bwe mugireeta timugita mpozi ekyo kisomesa abantu olwaleero nti bw'okwata kati naali emu erina okubanga buli kaseera tulwana okusigalawo tugguse enkyukakyuka ya Namaddala. Nabali balwana batugjewo naffe tulwana okukola ki okusigalawo. Ako kakulu nnyo nga muyinza okuba nga abantu mpulirayo ekyo kigambo ekyamunange ekyakanamwanja abaddaga nti okuddiza bannayuganda obuyinza bwabwe besalira wani ano abakulembeze obuyinza twabubaddiza dda ate nga mukutujjako buli ssaawa tolekedde kutaza omubaddiza dda naye tubaddiza nga tumanyi ekituufu era kitusinga okusoma ng'enaaleemu bannayuganda buluno baagala ki. Tulina okufulumya manifesto ng'ekwata bannayuganda omubabiro era wali gundi nga seeka etudde eya waggulu ne batuweerezaako bwe tuba tutuliyo ne batuweerezaako emirambo gye baagala okuteekako essira ne tuzzaamu naffe. Ogenda okulaba omuntu bw'alaba naga kasita akaguudo kange oluguudo lwange oluva egindi lujja kuba lwa kolansi akakola ki akatuwa. Kakati ate bano bannaffe ne basigala ku kimu lwaki tiyatuwa. Kakati terikuwa buwi bannange basibo ne banyabo nti nkuta obuyinza nawe kwatamu era nali tugenda kubusaba tugenda kufubuka nga tumufuna bwakulwanira obuyinza kyemukola timutabona nakulwana muwandiike puroguramu entuufu. Abantu bwe banagisoma ne bagiwulira nammwe nimubujebuzi wano ku TV nogaa nti bannaye dereta mumpe essaawa 2 njakusomera bannayuganda manifesto ebintu byetugenda okukolera bannayuganda. Tobalimba nti ggulu tugenda batwala mu ggulu ddala biibino kubanga eggulu liri wala eggulu siriri wano siryakusaaka. Abantu bakoleredde eggulu situbawuliranganako gye walituusiza naye gwe jangu wano gati eyaffe yiino oyina okufuna eyaffe ono gundi n'agikuwa Frank ndaba ey'abaana bannaffe siba ekiri mutunuulire ekyaffe gye tuleera. Ngaffe abato emyaka ejjaffe tulina okufokasinga ku byobufuzi ebitagendera ku nsonga ya ssente kuba we tulaga nga honore bwabadde atugamba ebyobufuzi bwe tunabitwala bwe tetujja kufaananako nga Germany erimu ab'ebyobufuzi abakolerera abantu baabwe nga batwala ekintu kyabwe mu maaso. So ensonga eyo ey'ebyobufuzi okuyingira mu ssente twajogerako dda. Nalabako n'omukulu Piero Olumumba owa Kenya ng'asomesa abantu abamu ng'asomesa ku commercialization of politics kyeyali ategeeza
kitegeeza nti si mu Uganda wokka ne mu East Africa ne mu Africa n'ebitundu ebirala abantu ebyobufuzi babitadde wano era baba balonda bakulaba ne bagamba Mulangira weesimbye okuba MP naye otambuza bigere Frank avuga motoka ki tugenda nono we motoka olwokuba asuubirayo enkya bw'anaakola akabaga ojja kupulejinga emitwalo 2 oba bw'anaaba alina ekimituuseeko ojja kumutaasa mu kifo kye wali badde olaba nti ideas Frank zaalina ezaamulangira bweziweyinga ani asobola okubaako kyakola ki kyakyusa mu society yaffe gye tulimu so ekyo nze ŋŋamba essaawa eno bannabyobufuzi bonna n'ebibiina byonna ebiriwo byali badde bivaayo n'enkola ennambulukufu ey'okusomesa abantu ebyobufuzi ebitali bya ssente then ekirala baliidaazi baffe nabo ne batuyambako okukontrolinga ssente ezo yezo zivaawa gwewa ekibiina ky'opposition ssente z'oteeka mu kalulu bwezi kyozijjawa gwewa NRM naawe ozijjawa kuba buli omu alijijja amanye ennyingi zaffe gye tuyingizaamu bw'oba MP obadde mbwa MP emyaka 10 oba emyaka 5 akasente okayingiza naye akasente kano kosaasanyamu weewola okajjawa kwegamba as a country fena ng'eggwanga tetulina financial discipline tayali akavidiyo ng'oli agamba nti bw'otampa kyompadde sikulona kitegeeza kitugenda okuplantinga mu baana baffe actually gwe gwali badde na musango okwemirira mu public n'osaba sente ez'okulonda omuntu gwali badde musango gwa ddala era nga n'omuntu tasobola kivaamu mu mutima gwe nga Frank n'agamba mpa ssente nkulonde kyali badde tukidiscouraginga sijagamba nti kupate bwete oba kukono bwete kono bwene gamba nti museke tujja kubuuza ate wane wala watali museke zo zivaawa bulyo katutandikira awo bwana Frank mukuluka namwanji mudakiika nyanga tunatera ogenda masimu sente zino ennyingi ezikozesebwa kuba kati ekyaliko nti ena PFF buli omu ajja nga amaliridde era amazeeko kakati ononsonyi omusago ngenda kuguzaayo ddala ewaba minisita Sempijja lwaki ngenda kuguzaayo tibe batandika ebyobufuzi ebyokugulira abalonzi batya ti gavumenti ekulembera omwami Museveni yagendesa obuvunaanyizibwa bwayo omuli amasomero omuli n'amalwaliro lwaki nkirese nti waliwo ojja kusanga omubaka wa palamenti ana ambulensi nnya mu kitundu nenga si buvunaanyizibwa wambaka wa palamenti gula ambulensi nga n'ebyomu palamenti gy'omusuubira okuteesa tateesa kasita agenda n'ayabya ennyimbe n'agula amasepiti ku byalo n'ebikopo eno palamenti nga bayisawo nga bwe bakola ki nga bwe baagala ojja sanga amalwaliro agamu mu bitundu nga gazimbiddwa bakabaka ba palamenti kati gw'osuubira ensimbi ezo okuziteekamu abaziteekamu ng'abalaki si mulimu eri gy'abagenda naye ng'obuzibu obusinga okuba obunene ne gavumenti ya mwami Museveni ekulembera Honorable Ssempijja okuta obuvunaanyizibwa bwayo so kyandibadde ki mu Bungereza wano ne gye bagenda okusoma ku bifo by'abasineta pulezidenti basooka nakebera ku akawunti yo nga tonabala kusaba kufuna olaga interest yo badda ku akawunti yo era n'ekifo kyogenda ovuganyaako kiriko limiti ya sente zirina okukisaasaanyizibwako nze waliyo omukulembeze omwali Makinde Ssaabagabo ayagabwa meya wa municipality bwe tugattagattamu ensimbi ziyakasaasaanya sofangire biliyoni eziwera 5 oba 6 naye omusala gwa meya wa municipality ali 1.8 miliyoni omusala 1.8 miliyoni ye miliyoni emu emitwalo 9 gwe musala gwa meya wa municipality kali njaga tukomewo bulungi nnyo okakasa bwe tugatta 1.8 miliyoni bwe tuzikubisaamu emyaka 5 sente ze zinaaba zigenda vaayo kati ogwogenda okukwata okwasa budget ya municipality omugaye kati gwe meya kikyogenda okusuubira mu buweereza mu bantu abo kitegeeza buli akandibadde kadda mu bantu kagenda kudda mu nsawo ye naye gye yajjanga ensimbi ezamuvujjiriranga afune ekifo bebaka ba palamenti kyekimu naye lwaki omusango nguzizzaayo eri bakama baffe baminisita Ssempijja ti bo baasalawo obuvunaanyizibwa bwabwe babusuule babulekera abantu abakyamu nze nina kansala gwe mbadde ekika naye Wakiso kukujja kubwa kansala akozesa miliyoni 67 kansala we Wakiso ne Centenary Bank tekuwola miliyoni zisukka miliyoni 6 ku musaala gwo gw'ofuna kuba tusasula emitwalo 63,15 ye kansala we Wakiso kati gwogenda kukozesa miliyoni 3 oba 6 ogende Wakiso ogenda funa sente mmeka inkubulire kuba ndi Wakiso gye nkiika tufuna emitwalo 63,15 olutuula
lwotatudde ate tusasulwa lwoweereza apology nti ndi mulwadde tebakuwa ssente mu mwezi tutuulamu lutuula lutya lumu lwobatoze teri alaawo ensiwo tusasulwa lutuula kati kitegeeza ki naye gwe wagenda ofuna emitwalo 63 ate lwotudde lwokka lwotatudde teri alaawo ensiwo okozesa $4 ogenda kubwa kansala bwe Wakiso kitegeeza ki singa gavumenti yakkiriza obuvunaanyizibwa bwayo bwerina okutuukiriza singa okutunda akaluute kaliyo kuba n'omulonzi yono kyayogedde waliwo gwe yalabika video wagamba wotampasente zigenda kukola ki sigenda kulonda kitegeeza n'omulonzi akulize kati era bona lebosebijao nabakasigaddemu nze ngenda kubasekerera ne bannagabale kati omulonzi yakoze eki yakulindidde oluno lwokomyewo kuba kitegeeza ozze omusuubule ogenda okola emyaka emeka obuvuna ye tafaayo oba eddwaliro muddagala oba eddagala malwaliro gyeriri oba abaana basoma oba amakubo malungi ye kasita omuwe 15 oba omuntu alo nakutiikinga yaliko mukaluuka ebukoma nsimbi yali by election yali kali wakati wa 2017 2012 mu Kulusebbe gyakajjukira ne tugenda wansi eyo wansi nga babasimbiza mu kisaalwa wali obusaana bajja n'obwolukumi obupya obwali obwaccenyi nga bupya bumasamasa webuti mulayini afuutuka mu kitoogo yagenda bupya webuti afuutuka mu kitoogo yakwata ku olukumiko n'agenda kulayini ne tumaliriza ne tubabuuza temutuleka biti mutuwadde ki ye mulonzi nakubuuza gumpadde ki naye nga kulukumi kapya mutema kati waliyo siteeka waliyo mu butawuni kanso bagenda n'obwebbiri nga bupya chekulu ya by election mu komansi no mukono ebesente gyaliyo okubaye bali side zene baliyo bupyanga butemagana buti naye babusenga babukola ki kati ke kaluwe katuuse naye nga amazima gali nti singa gavumenti etu lwaki omusanguzize wabano singa gavumenti ebeera mu buyinza etwala obuvunaanyizibwa bwayo ne batunuulira nti zino sente zokozesa mu bituufu nnyingi okusa ku kifo kyogenda okukola ki kyogenda okubeeramu nkugambye nkuwadde omu kubavuganya kuba meya wa municipality yakaspendinga more than 5 billion ayagala bwa meya omusala gwe $1,900,000 atandikirawo honorable kujiri emirembe gyammwe omwabeerera ku ababaka ba parliament abo tebagulaga kalubate ng'abantu babasondera n'essente z'amafuta nga muze mu constituency ne basimba n'ebitooke nga neraale bakubira wamu otekawo emmeeza bonna ne bogerera wamu era twayogereranga wamu ku mmeeza emu n'obudde bumubeera basatu ne bazinga obupapula busatu namba emu namba bbiri n'olonda olonda 3 ng'ojja kwogera nga gwosembyeyo nga naye musi yaweerezeddwa kuva mu gavumenti wakati yagenda okukubiriza natandikira nali chairman wa district nga nezi twavuganya babiri n'omugenzi Muzeeyi Kasozi naye era twawandiika mu kiseera ekyo twawandiika buli omu byagenda okukolera abantu naddala nze nawandiika naye ekyo kimu ku byo naye njagala okubategeeza nti wenalabira ebintu nga bikyuka zaali NGO ezatandikira abantu tobayitanga muntu nga maze n'okufuna obwa chairman bwa district maze obabuulira bengenda okukola nja kusaawo ttiimu y'omupiira era nagiteekawo eyamasaka local council nja kusaawo tugenda okuza ekirime ky'emmwanyi era nenkitandika myaka egyo nakitandika ebyemmwanyi mu 20 awo oba 20 n'ebirala twabiwandiika nebiki bwogenda okukola kino naki bwogenda okukola kiri naye bwe nalabira bya ssente okutandika zaali NGOs zatandika okuyita abantu nga zibawa allowance gwe bw'obayita empita yonna yali yakuyita bantu n'obayitiramu bannange oluguudo luno tugenda okukola nankani sente zetwafunye zezino biki bwe biti kati nibagenda tibalina nekebalidde kubanga era nesente tozirina si bwe NGO zatandika okuyita abantu nga zibawa emmere zibawa ensaku twatandika okwagala okugenda okuyiddamu okuyita abantu ng'abantu nno bajja kubanga wali bwe bagenda wali babawakaki kasoda kati netutandikiriza naffe disitulikiti oba
oyita abantu olina okutegeka waaka akagaati ne kasoda awareness twamaliriza ekintu ekyo kikula bane ekintu ekyo kyava mu bantu bannaffe abazungu bakireeta mu bugenderevu tuyinza kuyita kansala nga ggwe kakati banemba muli bakulembeza gye bavu olwaleero n'oyita mu lukiiko olwa bulijjo niwe bweyagala babulira ku gwe bannange badde njagala nyina abantu benafunye bagenda kutuyamba okutuzimbira oluziro sebuvaawo nga baagala naye otulisa otya okoze otya ekintu kyaleetebwa abantu abo abantu bakyerabira naye nze nakikuuma kuba kyannuma nnyo balina obuvunanyizibwa ku bintu byabwe osobola obayita mu lukiiko olwerusi ne boogera ku security y'ekitundu kyabwe ne boogera ku ngeri ki gye banatereeza oluzzi lwabwe naye seba olwaleero tikisoboka nibo boogenda kukola projekiti yennyini ebayamba olina okubaako kwoteekawo producer nteeraako enamba z'amasimu ate nammwe abaliko abatusobola okuteeseza ku YouTube ne Facebook teerako enamba z'amasimu tube nga tufuna abali ebweru abateesa naye nga ate n'ekirala ekizibu kyendaba kyatuyita mu ngalo omanyi bino ebintu bakadde babuulira wano akati omuntu agenda ku seeke eteri tofuna mmotoka tofuna ofiisi wadde tesamu akawumbi kyaki akati ekintu kino anti mbabuulirawo kiva oba ensonga ekintu kyatuyitako nakyo twagenda NRM okuleeta emirimu okugamba nti pulezidenti bwe yagamba nti gavumenti eve mu byobusuubuzi tubirekere abantu titwamanya nti abantu bafunye sente zatukanze bukanzi muntu tali mu gavumenti talina kifo kya gavumenti n'obumbi bubiri webase bulungi osiriota sebe amanyako ne gyosinzidde amanyako ne gyosinzidde amanyako ne gyosinzidde wanji amanya Masamayamba Ibrahim kubana na Maliri yesebo amanya Mayamba Ibrahim kubana na Maliri yesebo ana mwebale tuweereza naye webale okulaba n'okuwuliriza mwebale tuweereza tufuna omulaba okuba essimu Villa TV yo oba okendeze ku ddoboozi osobola okubeera nga tuwuliziganya naawe bulungi honorable ekintu kyabalolokako nga abantu twale polisi zino ezijja gavumenti zeekola polisi eyagamba nti gavumenti eva mu byobufuzi tubirekera abantu bannayuganda abantu bagaggawala situtegedde babagaggawalako alo amanyako ne gyosinzidde amanya nze mukuzaza yesebo yesebo amanya Mugera Ibrahim yesebo nsinzidde Gayaza yesebo nze nteesa yesebo President Museveni sajja mulungi nnyo naye nsaba aliko abantu obutabawamba abaleke tukuba akalulu bulungi kuba musajja tuwangadde naye Uganda agimanyi gyevudde aleka abantu babenga bakuba bulungi akalulu ekyokubiri abantu bubangadde abali serious baagala kutwala mu maaso abategeera ebyobukulembeze baddire nti oba baagala byabufuzi ng'abali seva bano abeeyawudde ku Nuupu bano abaze invidi bagambe nti tuba tuli serious twagala kukyusa nsi bwe tuleeta ababaka bangi mu palamenti nga banuupu muze tuba tumukubidde mu kazannyo ke kenyinyini kaabaalimu ke yaleeta aka palamenti naye okusinga
ate beeyawudde mukkiriza oyo abazze mulonde National Unity Platform mu parliament mbere mbakansala nga bangi Arua Koboko wa n'Otunganyi mu parliament tuba tugenze mu kulonda ng'oli asobola okutusologa nti no yesinga obungi naye kati NRM yetusinga bawalaŋŋana si kirungi yenteesa yange ssebo kale sebo toyanza nnyo ssebo omulala ali ku ssimu halo halo amanya go ne gy'osinzidde Habibu Anakasangati. yes sebo Sinye nnyo muzeeyi waffe sebo tuyanzanye tuwabula ku kya manifesto era ndabidde ddala nga atuwadde amagezi mangi ddala ekirala ebyekwaso bisusse muzeeyi ebyekwaso bisusse ffe abamu emyaka si mingi netuwangalidde nnyo e Kampala naye tulina ekizibu ky'abannakyalo omusanga alina emyaka egisinga kujja abantu abagulu naye nga bw'omunnyonnyola naye atandika kwekwasa naye ekituufu kiri muzeeyi ekikyamu kyafugambye mutunule ebintu tokiwa bannyini kyo kinyweze eyo nsobi bwebumu ku buzibu bwe tulina kubanga ogamba abantu nti ngenze kuyiga nsolo tuli bantu 100 ngenze kuyiga nsolo musigale awo ngende ngireete ate n'ogireeta n'ogiteeka mu nnyumba tosobola girya gimalawo neefunda netandika okongako amayembe amagulu negigwa eri tobiwadde bantu basobola kubirya babirye kitegeeza oba ogenda kwonona ekyalo kiwunye evvumbe gye batalidde oleeta ensolo nga nnene nga gitwali oba gye baayiga saaliwo naye naye nzaaliddwa byako kyoliddeko ogaba naye ebigere biibyo omutwe ebyenda waaki naye yonna n'ogifuubirika omulundi gumu otaako ng'abalala tulabe nabo bafune ekinyegenyege naye banalaba ng'akasolo akayise bakayige mu buntu bakawebatawe balyeko abantu nakulyako onaliba abantu mbawulidde bwomala okuyiga ensolo abantu ba Uganda ensobi timugiteeka walala mugiteeke ku bantu ba Uganda bennyini oli bwe yabakulembera okugenda okuyigga bwe baakubamwera bagati agundi olaba otukulembedde ensolo netugiyigga tuwulira ddala mu ntebe ogigabanye ati nze okutegedde kati kekiseera eyo message agitegere halo bakkiriza amanya n'eddoboozi nze Musa Kaweesi omulwanyi yes sebo alo tukuwulira sebo Musa Kaweesi mbadde ngezaako okutereeza muto wange Kannamwangi nti ye teyaliiwo mu gavumenti ya NRC naye President Museveni yakkiriza n'azzaayo obuyinza eri abantu era abantu oluvannyuma lwa myaka 5 bamulonda kakati ensonga lwaki naye owa NUP asobola okwesimbawo bamulonde naye problemu yaabwe ye mukulu Ssempijja gyayogeddeko ti manifesto yaabwe tetunda eri abantu ffe twateekawo demokrasi buli omu yeesimbewo ng'atunda manifesto ye ebyange bye byamanyi nti President Museveni obuyinza yabubaddiza bo bennyini be bamulonda yensonga lwaki atunda manifesto ne batuwa ababaka 4 n'okusoba nsigadde ndi Lieutenant Musa Kaweesi wano mu kito Kirinnya bweyogerere ebibiina ebimu tibiina manifesto tamsewo ne buno obubaka lumu tulyoke tuddemu Joel ya ku YouTube enguzi eyitiridde nnyo mu NRM kyekiviiriddeko enguzi Honorable Ssempijja weebale kuteesa oyogera ensonga eza ddala Honorable Ssempijja yoyo wa NRM gwenkyasobola okulonda ono ye Richard Kannamwangi Abbas watukoze bubi nnyo Joanita NRM yetuwummulemu kati zinzo
mu ddakiika emu emu tudde mu biboogedde then tusiibula. Mbadde mbagamba nti Mwami Kaweesi Musa Kaweesi ayogedde ekituufu. Abantu waliwo n'ebibiina ebitalina oba birina oba tibirina tituzibu manifesto kitegeeza enteekateeka biki byogenda okukolera bannayuganda. Omulimu ogwo nno si mutono era twagala bannayuganda buli muntu jjajja yonna okwesimbawo mu mubuuzo ogenda tukolera ki, kubanga ayinza okuba nga yabyerabiddeyo naye mutuyambe mubabuuze, ssebo nnyabo ogenda tukolera ki, kasooda okatuwadde tukalabye ogenda tukolera ki. Kubanga bamutabateeke ku nninga bajja kubabuzaabuliza mu bigambo ebitategeerekeka, okugamba bugambi nti ono Kanamwaji mubbi gundi mubbi ono ngenda kubatuliriza n'atambula n'agenda ne mugenda mulonda omuntu nti ate ebintu ebyo byaliwo okuva dda ebyokutaakaka abeera awo mbu yatadde akaka bw'ataakaka n'ofuna ki, abantu mbate bw'avuma gundi n'ofuna ki, gundi mukadde gundi nze ndi muvubuka gundi muvubuka nnyo tajja kusobola, nedda tekiriiko obuvubuka nnyo tekiriiko bukadde, omuvubuka abalage entegeka, omukadde oyo abalage entegeka. Bw'omulabanga ey'omuvubuka yesinga obulungi gwe muba mukola ki, bwe mubanga y'omukyala bayinza okuba nga beesimbira mukyala, bwe mulanga omukyala owange byatutegekedde bituufu mugende n'oyo timulonda ekirala kyonna. Oli bwaneetikka ebintu n'abimala mu Kampala n'abibawa nga talina ntegeka gy'agenda kubakolera, mumanye nti oyo azze kubabba. Weewaawo Honorable Kanamwangi, eddakiika emu nga oddamu ebibadde ku masimu. Omwami w'ekira wansi eyo omulwanyi agambye obuyinza babuddiza abantu. Manyi waliwo omwami asobola okugamba nti nva nze nzigula najja n'azifumba ate n'azisena, kitegeeza eddembe ly'okugabana embeezi oba ozikoze eki bozigabira obumaze oli bajja kwati gavumenti ya Mwami Museveni tikituufu yasiiga ekifaananyi nti eddembe yaddidiza mu bantu era beesobola okusalirawo nani gwe bagenda okulonda. Neno minisita Ssebijja asobola okunjulira nti akalu kano kennyini kati Sanja ekiggwako Wakiso Kampala Mukono balangira Mwami Museveni ng'akaloobo tebunnagattibwako, naye obwava mu Arua bwatuuka mu budde ng'obwawano obw'e Kampala nga omukulu ali wali tebunnatuuka. Kitegeeza ki nti ekyokubanga eddembe oliddiza abantu ate ng'oganya okuli exercisinga nozaayo obuyinza mu bantu ate ano balemesa okuexercisinga their powers kuzoga nti obuyinza obulina oba tobubawadde abanga akookoonyo obukookoonyo omwana n'omuwa switi mu kaveera n'omugamba munuunire mu kaveera. So nasibula abatulaba era abadde batugoberera nsooka okwebaza ggwe moderator abadde akubiriza enteekateeka eno nenebaza ne management ya Delta TV ti omwatudde ne mugamba Kanamwangi kakomewo ate naye abeeko kyagatta ku ggwanga nekubiza abo bonna abayingidde mu nteekateeka ya National Unity Platform kale mu bibiina ebyenjawulo kuba banzirowooza nkyogedde nnyo National Unity Platform nti okulaga ekifaananyi tukyali ku mulamwa gumu nga wayingira mu process eri nekkuba oba bakkubye batakuba nawe ogenda okiyingiramu ng'osubira ebinaaba mu mbeera yonna oba bakuwangudde batya oba mu mbeera ki tukize tulina koze emu fenna gye tulwanira kati buno baka bugenda eri aba National Unity Platform buli gwe bawangudde mu nteekateeka eno nandikusabye okkirize wekiba nga ekyakuyingiza mu National Unity Platform buli gwe bataawadde kaadi buli gwe bataawadde kaadi mu process eyabaddewo buli atasobola giyitamu ng'afunye kaadi ng'ekyakuyingiza yali kozi onayi watulanga olaba Bannayuganda bayigirizibwa ekitone kyali kinyigirizibwa. Nsaba tudde ebbali eri abo bonna abaweereddwa flags tubawagire tugyeyo akabonero nti ffe betwogera ekyo nemisa tusobola obyogera era tusiga akabonero akawamu nti ffe twawukanako ne gavumenti ya Mwami Museveni ekulemberwa bamwami Ssempijja. Walabye democracy bwali omuzibu ati bantu kwerondera abana abakiikirira babalondedde ne mukulu Ssempijja mukimanyi bulungi constitution yaffe mwagano gigazeti ati ndi mukusibula ominisita naye yabadde we mwagano gigazeti ekibiina kyaffe kiriwo mu mateeka kiri registered twabadde tulina okuteekawo embeera yonna
okuserekitinga abakulembeze. So nebaza abatulaba olunaku lw'enkya tugenda kunominatinga meya Sufuzi wa Bugagga nga Fulaga Beera wa National Unity Platform Makindye Ssaabagabo Municipality. Abo bonna abagenda okujja nga babadde mu National Unity Platform ne bajja okuvuganya Bugagga bali ku byabwe era be bali bembagambye abagudde edda ku saidi eno y'abamisa Sempija anaso okusikayo akasente bajje bataataganya akalulu era kye kifaananyi kye bajjiddemu. Kino kibagamba kuba ne information tugirina yali nkinze baba wadde omusimbi mungi okujja okutaataganya bakandidate ba National Unity Platform buli ajja nga za independent mukulu Sempija mulinako omukono ne mwebale nnyo mwebalidde abadde batugoberera kubanga sibula batulaba ku Data TV. naye mbebaziza nnyo abagobera Data TV naye mbadde nsaba bino ebigambo mubitwale ng'ebiri siriyasi. Siraba nsonga lwaki tujja okuddamu okuyingira mu bululu okulonda nga wakyaliwo ebibiina ebimu ebitanaba na kufulumya manifesto yaabyo tugirabe ate nga byagala tubironde. Eyo ensonga tugitwale ddala ng'ensonga enkulu nga ffe wetugamba mbu ya protecting our gains abamu ate bali mu kuprotest vote kitegeeza tebalina kyamaanyi kyebatadde ku ground kyebeetegekeddeko kyebagalirako akalulu wabula kulimba na kuwuddisa bannayuganda babalonde babakwate mavumbavumba babawe kye babadde babalonde ate tusange nga Uganda eyimiridde tekyatambula. Mbeebaziza nnyo okutufolowinga era mwebale nnyo mwebalire ddala ebiteeso ebirungi bye mutuwadde ku masimu naye ensonga eryemu leka tugoberere ebyobufuzi ebitegeerekeka era bw'olaba omuntu ng'akubuuza ne bw'aba nga ali ku saidi yo at least muviire kuba Uganda erimu abantu bangi abakulembeze abatuufu we bali era bwe tuba nga tukozesa obwongo bungi oba ne tubiwa obudde tujja kufuna abakulembeze ab'omugaso abagenda otwala eggwanga lyaffe mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala. Banaye twagala okwebaza nnyo management ya Data TV okutuwa omukisa guno ate nebaza neba nange kubanga bateesa balungi bwe tutyo bwe twagala n'awalala tuvuganye na birowoozo ebirungi abantu abawuliriza basobola okusalawo nti gundi kyayogedde kituufu gundi kyatusuubiza kisoboka okufunibwa. Tugende mu bantu ba Uganda nga tetubatwalidde violence tetubatwalidde kubateeka mu bukyayi. Abantu nibwo onobakyawe ennyo tojja kubajja mu ggwanga lino. Ababo b'ozaala si be bajja okubeera mu ggwanga lino. Abantu bajja kubeeramu abalala bonna. Kkiriza buli muntu abeere n'endowooza ye ate kkiriza buli muntu awagire gw'ayagala. Muleke kuyuza bipande by'abantu muleme kubagana mayinja muleme kuvumagana mugende mu kalulu nga mumanyi nti n'enkya akalulu kanaggwa mujja kusigala mu kitundu mwenna. Suubira nti poliisi